obwesigwa obw'omu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Biketege eyewale katalaalye yaviirako bumaze woobwe obutagwa ku njaliro. Bw'okubye omuwala gwagwo ne manya nti kano ke kadde onyumye ku nkakajja eyalumba ekirombero eryoke kajjalire ku ddamba kabundi mbu ng'enoonya ga mukisa kyokka nga yeerabidde mbula butuulo. Bwana ba Kintu nange nzijidde mu mbeera yakirambwe kizinda maka anti omugenyi omubi kirambwe agenda bwadda. Abange mukulike ekiro kyo tekibadde kyangu kubanga kyo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu kibaddemuko olukubakuba abamu ku bo bakubye naddamu budde obwo bw'ekiro ne mukulike. Waliwo abasimatuse ebibamba mu kire kikeseza olunaku lwaleero mulieganga abe kyatoloka oluvannyuma lw'ekirerege. Namwe mu mbeera eyo mwebaze Katonda kubanga embeera tebadde nyangu. Kyokka ne wabaawo bakirendero abatunuulira kyamuli nga Salamu ali Ansenke ebbuuka maziba kyokka nga bo beetegereza siba luyovuyovu mwate mmwe mbasabidde busabizi nti embeera efaanagana ku mmwe bwetyo mugiveeko kubanga kano ke kadde muwayire. Abaffe kano ke kadde mumanye kirendero nti ekirendero ky'akalalankoma bw'okirumba onywedde kati munywerere ddala. Mutuule mukalire nange Martin Amayiko Kigongo ntandika okuwenjawulo wakati w'ekisegga kw'ossa n'empyola. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tafune Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikola yewoma Ugachick sasukune tuta Ugachick subiyasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Anywerera olugendo lw'okufaayo atuuka mu ggulu naawe nywera tutandikire wano ne New Vision atandise olunaku olwaleero. Mbeera eno New Vision ku muguukiriro akutereddeko eggulire lirino ddene nnyo nti abakugu mu nsonga z'ebyenfuna bawadde amagezi ku nsonga z'ebyenfuna ebikambwe ebiri mu ggwanga ensangi zino. Waggulu wali n'endabawo eggulire erigamba mbu kaakati ensonga ekwala ku bbanja eribangibwa gavumenti wa Uganda tutandise okulikolako mu ngeri ya kisajja kikulu. Gavumenti yeyogedde ebigambo ebifaanaganako bwe lityo. Kumuguukirira ekifaananyi ekigazi ekiri ku New Vision kye kino eky'okuziika Ssemwogerere yaziikiddwa olunaku olwajjo. Abanene akukunavu okuva mu gavumenti eya wakati okuva mu gavumenti y'Emmengo bannabyabufuzi abatali bamu n'abantu bonna abagwa mu mbeera efaanaganako bwetu be bano byendabawo wano abali mu mbeera ey'okuziika nga basuula obumuli ku mugenzi mu keesi ye wansi mu ntaana gye bamutadde wakati nga bamuziika. Lobina Nabbanja Musafiri Ssaabaminisita eggwanga lino wuuno yabadde omukungubazi omukulu yakikiridde gavumenti. Ndabawo Dr. Paulo Kawanga ndabawo wuno Baptiste Kawanga John muganda w'omugenzi. Ndabawo omulala yaniimire Babalanda minisita Kosande minisita era minisita avunanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti wamu ne Medard Lubega Segona bebamu ku bantu abakubiddewo wano mu bwangu abali ku muguukiriro wakati mu kuziika kw'abadde olunaku olwajjo. Ne wabaawo eggulire eriri ne litiisa mbu waliwo mbu ennyama etundibwa mu kibuga Kampala ennyama emu ku ezo mbu ennyama eyo tetegerekeka eriko ebibuuzo biyitirivu nnyo era abagirya mugende mpola oba mutte ku bigere. Era eggulire ery'ennyama lino ne ligaziyizibwa mu bujjuvu bw'obikula munda mu New Vision afumye olunaku olwaleero. Fred Nango omwogezi wa poliisi ya Uganda n'agamba nti ennyama kakati etundibwa mu butale oba ku midaala egitali gimu mu kibuga Kampala mbu ennyama emu ku zo tetuukiridde bulungi nnyo yandibaako ebibuuza biyitirivu ku nsonga emu oba ensonga endala abagenda abagirya mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa embeera eno liyinza obutaba nnungi. Ababana abavubuka mu bitundu ebya Kiruhura olowooza mu bitundu ebyeyo abavubuka mu sayansi abawulira ddala mu 1,500 si be bagenda okubangulwa mu bukodyo obw'enjawulo obw'ekina sayansi byonna bikuleetedde mu New Vision afulumya olunaku olwaleero. New Vision ayongedde n'akuleetera eggulire Pulezidenti Museveni wuuno yeeyamye okukola ku nguudo ezirimu ennyanga za Walumbe kyenkana mu bitundu ebya West Nile mbu ebigambo bino abifuuye abantu abawangalira mu bitundu ebyeyo ti gavumenti emaliridde era tegenda kussa mukono ku nsonga y'okutumbula n'okuzimba enguudo mu bitundu ebya West Nile.
byonna bifulumidde wano mu New Vision afulumye olunaku olwaleero. Wuuno omukulembeze w'eggwanga erya Kenya William Ruto ne Tshisekedi ow'eggwanga erya DR Congo baabano basizza kimunga nkuyege okwongera okuyuwa amagye mu buvanjuba bw'eggwanga erya Congo, okwongera okulinnya ku nfeete abantu abali eyo abalwanyi bamukwata nkebete abalumbagana gavumenti ya DR Congo. Tebagala kumala abantu bano amampaati ageegoloza omukadde gy'oli obaana wanvuwa mbo mulimu aba M23 osa n'ebiwayi ebirala ebyabayikira bingi nnyo biteevuunyanga buwuka mu ggwanga lya DR Congo mu bibira. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafune Ugachick sumakaya sana, Ugachick kumikono yewoma, Ugachick kasuku na tuta, Ugachick super yasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Okuwumula si kutuuka nkuteedeire Monitor fulumye olunaku olwaleero ku muguukiriro olutalo olw'amaanyi bibi ne biri emabega w'olutalo olw'ekibiina kiri ekyogerwako ekibiina ekivunaanyizibwa ku bibiina byonna ekitabo ebibiina byonna ebyabakozi mu Uganda. Ojja kwetegereza abamu ku bakungu okuva mu Notu engeri gye balumiriza Asha Owere era nga ssentebe w'omukago guno mbw alina engeri gy'akolamu emirimu gye mu ngeri y'obwana kyemalira n'ebirala byonna ebigwa mu kkubo eryo, newankubadde nga Asha Owere ono naye ebigambo bino ebimwogerwako abyesamba ng'agamba nti gano matugambozi gennyini agamusibwako okwagala okumuliisa engo byonna babikuleetedde Daily Monitor abireese wano. Ku muguukiriro ekifaananyi kikino nga keesi y'omugenzi Kawanga Simwogerere eteekebwa mu nju ye ey'olubeerera olunaku olwajjo nti yaziikiddwa kye kigambo kye nsinza okulaba ekiri ku muguukiriro wano ku Daily Monitor afulumye olunaku olwaleero. Baabano wano ab'ennyota, baabano wano nga bamussaayo wansi bamusiibula emizinga egy'enjalo ne gikubibwa gyo gyaweredde ddala era ojja kugiwulira gyonna gifulumiziddwa wano mu Daily Monitor. Kaakati munnakibiina ky'ennaalimu omuwagizi Kayingo Majambeere nno olowooza tadugidde mu kibiina kiri ekivunaanyiza ku ddembe ly'obuntu ekya Uganda mbw agenze kwekubirayo nduulu mbw abaamukuba gye buvuddeko awo mbw embeera emusukseeko embeera si nnungi ensangi zino addukiddeeyo okulaba ng'afunayo oba oliawo obudduukiriro. Nabbanja Musafiri olowooza tataasizza omukyala okuva mu kkomera mukyala wa ngeri ki gw'ataasizza eggulire eddene nnyo era gazzi balikuleetedde mu Daily Monitor afulumye olunaku olwaleero. Kyambogo University kiki ekivaayo abayizi baabano mbu beekalakaasizza lwakubagamba bagende batandika osomera ku WhatsApp. Ojja kwetegereza eggulire eryo gazi era ddene nnyo bakuleetedde eggulire erikwala ku kibiina kiri omukago ogwa Notu guno bagukuleetedde abakulu n'abanene n'abakukunavu abagulimu n'ensonga ezibali obukiika ng'okira omwana natta nnyina ez'okusika omuguwa mbeezimu ku zo nga zaagala n'okubaleetera okwesika ebitogi byonna bikuleetedde byonna biri wano mu Daily Monitor afulumye leero. Daily Monitor n'akuleetera eggulire mbu bali bamukwata mmundu abayeekera ba M23 bw'engeri gye balemesezza Uganda ne Kenya okutuuka mu ggwanga erya DR Congo ku nsonga z'ebyobusobozi mbw enguudo ezituukayo mbu baazisazeeko dda. Ojja kwetegereza ensonga eyo nayo nga zinyo osaana ogisome busome mu Daily Monitor afulumye olunaku olwaleero. Poliisi ekutte ezidroni ebika bya droni emmotoka ezo baabano wano baddereeva 29 be bamu ku abo baawumiddwamu abaakwatiddwa dda n'emmotoka zaabwe mbu waliwo emu ku bintu bye bataagoberedde bulungi kyokka nga bagenda mu maaso okubikola. Omwogezi wa poliisi ya Uganda Fred Enanga n'agamba nti omusomesa ku ssettendekero w'e Makerere yarabwako gye buvuddeko ng'akakanye ku muyizi amuyisaamu empiya ez'okumukumu olowooza teyakwatiddwa dda atemeza mabega amitayimbwa. Daily Monitor yaleese amawulire mayitirivu nnyo ku nsonga ez'enjawulo ezifaanaganako bwe ziti byonna mu ebiri biyitirivu neesinza kubiva ku munga ali akatogo kubanga bwe miva okumu ate gwe oyinza obutawuutawo. Malende abasawo b'e Nairobi bye bazudde nabyo bino babikuleetedde. Ojja kwetegereza okuziika okwabadde olunaku olwajjo n'abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo nga basaako ekimuli. Wuuno Kamalabyonna Charles Peter Mayiga yakulembeddemu enteekateeka eno. Kisaka afulumizza ku Shaba mu Owino n'awa n'ebiragiro. Baana ba kintu asimasima akatiko yakajjako omukonda n'enswaswa eteyenula yiino yerege ngalabi mulowooza n'amalafuuka wa kiwejjano lubuto kyoto kano kekadde nange nsooke enva enkoto saagala kudda mu byakekeranga nakyeyombekedde asima walugu nti kuliko ensajjalala zokka nti ekikusuza mu nnyumba wekka kyekyaki nga abasajja bali mu ttaka. Ebyokutunula kiwangulo ng'essonko ly'ekkovu mbitadde ku mabbali nze nkutte ekiweeweeta nzikiridde kutere